mu mwaka ogwa 2018 abatuuze ku kyalo Simba A mu luka gw'Ekibibi Butambala basanyuka olwa gavumenti okuzimba essomero erya Secondary School ya St. Luke Secondary School ku ttaka ly'ekkanisa. Eno yali gyakusembeza eby'enjigiriza ku mutindo gwa secondary eri abaana b'abatuuze olw'okuba nti wali essuubi lya gavumenti ku mutindiro ogwo. Kyokka ng'omulimu gunaatera okuggyibwako engalo abatuuze baasubira oluvannyuma lwa Reverand Festus Kasujja okuziba ekkubo n'azimba ku bbuku okwetooloola essomero n'ettaka ly'ekkanisa. Abamu ku batuuze bagamba nti baludde nga bakozesa ekkubo lino eri batuusa amaka gaabwe ku nzize n'ebifo eby'obujjanjabi. Lyatujjanga wansi eri ng'emmotoka zijja nezijja butereevu ne zituuka ku kibanja wano. Tusanze okunyigirizibwa ng'ekkubo lyaffe lye tubadde tukozesa ate enkulaakulana etunyigiriza nga ne bw'oba olwadde oba ofunye obuzibu bwonna tokyasobola kubaako w'oyita. Mbaddewo emyaka mingi nze nasookera ddala nga tewali muliraano n'akamu naye kaakati Reverand oyo bwe yajjaye n'alaba obanga tulinga ababbi ababba ettaka ly'ekkanisa. Ng'ekkubo lino libadde lituyamba ng'abatuuze, si ffe ffekka ng'abatuuze wabula n'abaana b'amasomero wadde n'ambyulensi ng'obadde oba oli mulwadde olwadde tolina weyinza kuyita. More than 40 years nga lisavinga community. Waliwo abaveeyo engulu abayita wano nga bagenda ku luzzi n'abaana bagenda ku masomero babranching off wano ne bakozesa community road eno. Ssentebe w'ekyalo kino Salongoso Peter agamba nti bayogera ku tenduvulanda okuwa abatuuze ekkubo n'akkiriza ky'okulivayo neyekyusa mu kitinga embaze. Nebuuza yi bwe twatuula meya yaliko kanoni yaliko nange n'abatuuze ensonga ne twali tuzimaze era nakati nkyakyebuuza sinnaddayo nakutuukayo kufuna ku Reverand kumubuuza kyavudde ku ki. Abamu ku batuuze tulaze empenda wakati w'ettaka ly'ekkanisa n'eryabwe nga bakkiriziganya ne Reverand ne basima ebinya kyokka neyekyusa n'abiziba n'asima ebirala mu kkubo n'okusimamu ebikondo. Twalabirawo nga kabanga lya poliisi ezze bajja nga kuliko Reverand kuliko DPC ne baddamu ate baali batuwadde ne bafunzaawo. Eva tubadde nga tumukaka bukasi tuyambe community eyeetaaga access road eno esigalewo naye nga byonna byatulaba tetulina gye tudda tetulina gye tulaga. Tunoonyeza Reverand Festus Kasujja ku ssimu okuba ku byatangaaza n'atujjuliza abantu abakwatibwako ku nsonga zino. Siriiwo lyebaludde nga akatayite kannasala abasasi baffe bafuja amasimu ag'omudiringana nga bakomekiteza okwesonyiwa ensonga zino. Njagadde kusaba ebikwatagana ne institution amawulire ng'ago gakwatanga mpola togadumirangako. Mu kwogera ku neeradesi w'Ebutambala Hajji Moses Dumba ku ssimu ategeeza nga buli omupya ng'ensonga tazimanyiiko. Nze naakajja Simba A access road eva ku project ya government ya CD school. Nze ndi eno kakati genda obuuze wali ku ssomero wennyini olabe. Ye ssentebe w'ekyalo kino Salongoso n'abatuuze baagala Reverand Kasujja yeekube mu kifuba abalekere ekkubo. Yandyekubye mu mutima ekintu kino kibeera abantu babeera nga basanyufu ku lw'essomero lyaffe eryo. Gwe twandirowooza man of God gwe twandiddukidde munaye Reverand bizibu bino bijjango ttaase si kyatulaze.